atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mbiti byammwe eb'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eb'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepooni eyabweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongeeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakwera nga tutandika ebigambo bino okuva eri jjajjaffe Kanoonya amanyikiddwa nga Angel Gabriel Munyanyimbe. Nsaba tukole ekikkowe ekya Galaxy mwetudde nga oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mukama. Oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya 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 zaabu mukama. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolera ggulu nedda ekikula ky'ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako mu linnya ery'ekitangaala ekitukuvu ekyo ekituddemu ffe ffenna ndi Kanoonya oba gwe muyita Gibudiiru oba Gabudyeri mu mawanga ge muwangaalira oba mu Lunyanyimbe era nga ndi mubaka owa Katonda. Nzija eri mmwe leero n'ebigambo bino ebitukuvu, ekirabo eky'amakyusa ekigenda okubeera nga kibayamba okweggyamu enkonge zonna ez'obulumi mu mibiri gyammwe egy'obwa Ssekiiba kya ttaka, egy'obwa Mukasa n'egy'obwa Kiwanuka. Kino kibayambe okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'amayengo agawonya ag'okwagala n'ag'obwerufu obutukuvu. Ebigambo bino si bigambo naye kisumuluzo eky'amayengo ekyo ekitudde mu nsi ey'omunda ekibayamba mu kadde kano ag'amakyusibwa ga sseŋŋendo. Abaagalwa, amayengo gano ag'omwaka 2025 gabatadde ku masaŋŋanzira ag'okubeera nga muli katambaala ak'okubeera nga muli mu katambaala ak'emyaliriro akeeyongedde okubeera nga kanaabulwa n'okunafuyizibwa era ne kibawa obusobozi okubeera nga mwewonya. Abaagalwa, buli w'oyogera ebigambo bino n'eddoboozi ery'omwanguka oteekako amaanyi gaabyo era n'obeera bumu wamu n'ekikula kyo eky'amayengo go amatukuvu ag'amaama wammwe Namugereka omutukuvu wepo n'omuliro omweru ogw'obutuukirivu. Okwogera bino ebigambo mu bwanguka bituddemu ekikkoowe eky'obutonzi. Buli w'oyatula ebigambo bino ebigenda okubeera nga bikuyigirizibwa otandika okubeera nga oluka ekiruubirirwa ekyo ekiri bumu wamu n'olubaale oba olulubaale oba universe n'oyita amayengo amatukuvu okuyambako. Eddoboozi lyo lifuuka olutindo wakati w'ensi y'ebirabika n'eby'omwoyo era amaanyi g'ekikolwa ekyo ekitukuvu ne gatandika okubeera nga galabisibwa. Buli w'oyogera ebigambo bino ng'obikakasa mu kwagala wepo n'okumanya otandika okubeera nga
owuliriza obutukuvu. Nga tetunaba kubeera nga tugoberera ebigambo bino, wuliriza ngeri ki gy'osobola okubeera ng'obikozesa. Ekisooka, sooka ofune ekifo ekisirifu. Londa ekifo ekisirifu w'owulirira empulira ey'obukuumi era nga tewaliwo kikutateganya. Kitegeera, w'obeera ng'osobola koleeza omusubbaawa, kano kabeera kabonero ak'obutukuvu era okubeerawo kw'obutukuvu. Ekirala, gezaako okubeera nga odda mu mutima. Twalayo akadde osse ebikkoobwo ebyebuziba, otekeko emirandira gyo ogattaganye wamu ne maama wo Nattimba. Wuliriza obumu buno nga buli wamu naawe, weppo n'eggulu erikutudde waggulu. Yogera n'ekiruubirirwa. Wuliriza era soma ebigambo bino mu mwanguka. Oteekewo erinnya lyo mu kifo we nnaakugamba okubeera ng'oteeka erinnya lyo. Yogera mu kimpowooze. Kkiriza buli kigambo kibeere nga kiri bumu wamu n'omuntu ow'omunda. W'obeera nga okoowoleddwa okuddamu ebigambo bino biddemu emirundi 3 okusobola okubeera nga bigatta ettaffaali ku lugendo lwo. Wuliriza enkyukakyuka mu ndaayo. Ng'omaze okuyogera ebigambo bino, tuula mu busirifu okumala akabanga katono. Wuliriza empulizo zo n'ebyo ebitudde ebuziba byo. Amazima g'obutukuvu olabe nga gayita mu ndaayo era nga gakyusa obulumi okubuzza mu kitangaala. Gattaganya era ofumiitirize. Osobola okufunayo akadde n'owandiika ebirowoozo by'empulira ezo ezibeera zizze ng'omaze okusoma oba okuyogera ebigambo ebyo bye ŋŋenda okubeera nga nkugamba. Wandifuna okuluŋŋamizibwa, obwerufu oba empulira ezikufuula omuttowolokofu mu mayengo g'ag'omunda. Ebigambo bino bigenda bwe biti. Ebigambo bino byogere mu bwanguka era mu bukkakkamu n'ekiruubirirwa. Wuliriza nga biri bumu wamu n'omutima gwo weppo n'omwoyo wo. Bigenda bwe biti. Nze teekawo erinnya lyo. Nkoowoola okubeerawo kwa jjajjange Kanoonya oba Gabudyeri oba Gibudiiri. Omubaka ow'omutukuvu, oyimirire wamu nange mu kadde kano. Era kati nkoowoola omuliro omutukuvu omweru ogutuukiridde, ekitangaala ekitukuvu ekya maama Namugereka. Kingoberere era kiyite nga kiyita mu nze, nga kijjawo obulumi, ennaku weppo n'enkonge zonna eziri mu kikula kyange. Mu linnya ery'omutukuvu omusukkulumu, nsaba omuliro guno omutukuvu gukyuse amayengo gonna ag'okubonaabona mu mubiri gwange ogw'obwa Ssekiiba kya ttaka, ogw'obwamukasa n'ogw'obwamwoyo. Buddizibwe mu kitangaala mu kwagala n'obwerufu obutukuvu. Leka olubengo luno lwenzize nsitula lukyusibwe era luggyibwe mu bulamu bwange, buddizibwe era buwambaatirwe bumu wamu n'omutonzi wange oba n'emisange gyange. Nzigulawo omutima gwange okufuna amayengo gano agawonya ag'obutukuvu. Era ndi kyombo eky'ekitangaala, empagi ey'okwagala era endabirwamu ey'obutukuvu obutudde mu kisa ekitakoma. Nga buli kikkoowe kyenzisa ndi bumu wamu n'amazima g'omwoyo wange, era ndi wa ddembe okuva eri obulumi, era nga njakaayakana mu ddembe, nsobole okubeera nga ntuukiridde mu kubeerawo kw'obutukuvu.
jjajjange Kanoonya Nuŋŋamya, maama omutukuvu, maama w'ensi eno, mpanirira ekitangaala ekitukuvu mponya leka kibe. Ebigambo bino kirabo ekitukuvu ekituweereddwa mukadde kano mu kuzuukusibwa okw'omuggondo. Amayengo ag'omwaka guno 2025 gatuwanirira mu kuwonyezebwa kwaffe n'okuyimusibwa kwaffe. Obulumi bwonna bwe tubadde nabo mu mubiri, mu mmembe n'emizimu gyaffe bubadde musomesa, naye ate si bwe bubadde butukola nga tuyita mu bigambo bino twaniriza okusobola okubeera nga twejjamu ebyo byonna ebitakyatuweereza tulinne mu butukuvu bwaffe obujjudde. Jjajjaffe Kanoonya ayimirira wamu naawe era ng'ayakaayakana mu kubeerawo okw'okwagala n'ekitangaala ng'akuluŋŋamya okwejjuza mu butukuvu bwe wannamaddala. Maama omutukuvu oba bamaama abatukuvu bakuwambaatira era nga bakujjukiza nti tobeerangako wekka. Ekitangaala kino ekitukuvu kiyakaayakana mu ndaayo nga kirongoosa ekkubo erikutuusa mu mazima g'omwoyo wo omutukuvu. Yogera ebigambo bino, wuliriza amaanyi gaabyo, weesige omutukuvu. Oli kitonde kitukuvu era ng'okuwonyezebwa kirabo eri ensi yo. Leka kibe. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.